Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala ly'abakasitoma, njagadde mbawe ku ddagala lya bizinensi eriyita bakasitoma. Ligenda kuba libayamba basobole okujja okugulako ebintu byo mu bizinensi, naddala amaduuka, woteeri, bizinensi ezo ez'enjawulo, mu abasiika paani, mandaazi, obuntuntu obwo musiika busumbuusa, byonna ebyo ngenda kuba nga nkuwa eddagala ligenda okuyamba okuyita bakasitoma basobole okugula ebintu byo bisobole okuggwaabo, bisobole okuggwamu, gwe wedduuka otunde obeere ng'ofuna ku bakasitoma ababeera bawererako ddala. Okusookera ddala wadde nkuwadde eddagala lino naye kyandibadde kirungi osooke otunuulire ebyo bye nabagambako eyo emabega, tunuulira bizinensi yo olabe nti ebintu mwe biri bulungi nnyo. Kuba ebiseera ebisinga kyabulabe okugamba nti oyagala bakasitoma naye ate nga bye bagenda okugula tobirinaawo. Ekyo nno kiba kyabulabe mu abalina zi bizinensi ez'enjawulo. Teekamu ebintu mu bizinensi yo bye bagenda okujja okugula. Ate ekirala beera ne kasitoma keya, ekirala beera muyonjo. Ebintu eby'enjawulo ebyo nzize mbibagamba bingi ebiguba bakasitoma nga ate wandibadde nabo naye nga ggwe yereetera okubeera nga bakasitoma bakuddukako. Kati n'olwekyo njagadde nkuwa eddagala lino nga naye sooka otunuulire ebintu ebyo ebikuuma bakasitoma nga tebajja kuddukako. N'ekirala beera muntu mwegendereza ng'oba okola eddagala lino, beera mugumiikiza tebeera mwegendereza nga okola eddagala lino. Mugenda kukozesa gwe bayita taaba. Taaba oyo gw'olaba ayitibwa taaba, nsuubira mumutegeera mwenna. Taaba gwe tugenda okusooka naye. Kakati ggwe ow'edduuka nkusaba ofune taaba oyo omwanike bulungi nnyo akale. Ekisinga obeera omusanze ku muti ng'akaliddeko, ekyo kijja kuba kirungi nnyo nnyo nnyo. Eddagala likola nnyo ng'olisanze nga likalidde ku muti ng'ogwo, oba lyanike mu nnyumba oba mu kisiikirize. Ligenda kuba likolera bulungi nnyo. Kati funa ebikola bya taaba obyanike mu nnyumba bikale bulungi nnyo. Bimala okukala ggwe ow'edduuka wooteri bw'otyo, funa olugjo oba akabaati obeere ng'oyiwako amanda. Amanda ago ag'omuliro. Kwata ebikola bya taaba ebyo ebikaze obinyigirenyigire mu ngalo, otandike okubeera ng'obisuula ku muliro ogwo. Beera ng'onyokereza eddagala eryo ku mulyango munda, naye ku mulyango okitegeera, yiwako taaba oyo. Beera ng'omuyiwako ng'eno bw'oyogera bw'olaamiriza. Olina okulaamiriza kikulu nnyo. Oyogera bw'oti ng'ogamba nti abaguzi mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago nga mujja. Okitegeera? Bw'otyo beera ng'olaamiriza ng'eno bw'oyiwa ku muliro nti abaguzi mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago nga mujja, mugule ebintu byange, mugule ebyo bye ntunda. Kigenda kuba kirungi nnyo. Yiwako nga bw'oyogera ebigambo ebyo. Taaba oyo mulungi nnyo okuyita bakasitoma. Ate gwe wenna asiika ebintuntu ebyo eby'enjawulo, sumbuusa, muwogo, paani, ebintuntu ebyo eby'enjawulo, gwe owa wooteeri afumba emmere wooteeri bwe biti ebintuntu bwe biti eby'okufumba, gwe kyenkusaba ogenda kukola otya? Ddira bw'omala okkuma essigiri gy'ogenda okufumbirako, oba ofumbira ku ssigiri oba ku kuuka oba ku ki, nga tonnaba kuteekako ssefuliya ya mmere oba yanva oba kalaayi gy'ogenda okusiikiramu ebintu ebyo by'osiika. Sooka okwate taaba oyo muteeke ku ssigiri, mamirira ku ssigiri okwo kw'ogenda okufumbira nga bw'oyogera naawe nga bw'olaamiriza nti abaguzi mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago nga mujja, mujje mugule ebintu byange. Bwe kityo bwe kiri. Abaguzi mwenna mutambulukuke nga mujja, mwenna mwanguwe mutambulukuke nga mujja, mutambulukuke amagulu ago nga mujja, nammwe bwe mutyo mulina okulaamiriza. Ekintu ekirala kye njagala obbabuulirako gwe wenna ayagala okukola eddagala lino, kyandibadde kirungi naawe kennyini n'obeera ng'osoose ne weeyambululakokko n'onaba ne ku ddagala ery'emikisa. Kuba ebiseera ebisinga osobola okubeera ng'ogamba tolina bakasitoma naye nga gwe kennyini
yeggwe abuza bakasitoma abo nga tolina mukisa, ng'emikisa gyo si mitangaavu, ng'oliko ebisiraani, oliko ebintu ebikulemesa okubeera ng'ogenda mu maaso. Kuba omuntu aba n'ebintu ebyo, buli kyakwatako kiba kifa, buli kyabeeramu tekigenda mu maaso. Kati n'olwekyo kikulu nnyo gw'agenda okubeera mu bizinensi eyo oba gw'akola bizinensi eyo, sooka naawe onaabe ku ddagala erikwambulula kokko n'ery'emikisa eryo. Kwegamba otangaaze emikisa gyo kijja kuba kirungi nnyo. Eddagala ery'abakasitoma lye nsobodde obbafunira nja kuba mbabulira n'eddala, musooke muwulirize eryo mukole bulungi. Ebiseera ebisinga buli w'obeera n'omukono nga mulungi kiba kijja kuyamba bakasitoma ojja bafuna, kuba taaba oyo mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'abakasitoma. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.